Mukungane baganda bange ne bannyinaze munsasire network addo olunaku olwaleero egezezzaako okunkyankalanya naye ensonga eno ndowooza tugijjewo eve mu ddiira otherwise mugamba muti oba musiibye muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mukulabira vidiyo eno alhamdulillah naffe gye tuli mukama abadde akyatukuumye wadde nga atukuumidde mu bugubi obungi eggwanga nga liringa eriwambe eggwanga nga liringa eriri mu lutalo omusajja enkya najja ne yeenyumiriza mu mirembe emingi gye yaleeta naye ng'emirembe emingi gye yaleeta gyegiriwa egy'okumenya amaka g'abantu egy'okuwamba abantu egy'okukwata abakadde kino ddala kyekyatwala Museveni mu nsiko okulwanirira mu bye yasuubiza bakadde baffe abamwegattako okugenda okubalwanirira mwalimu nti alizinda amaka g'abantu mwalimu nti alizinda ebitebe by'ebibiina by'ebyobufuzi kubanga yatugamba nga Dr. Paul Milton Obote yali mutemu era ekyamutwala mu nsiko kulwanyisa Dr. Paul Milton Obote alinnyirira eddembe ly'obuntu lyerina eddembe ly'obuntu Museveni lye wasuubiza bannayuganda yono democracy Museveni gw'otimba abantu bbula nze byonna ebigenda maaso mu ggwanga sijja kunyiiga kubanga olubuto lwa Museveni olw'obukyayi gye tuli lwongedde okutumbiira mbagambye nti ebbanga ddene Museveni abadde aluma bannayuganda ng'endwadde y'oluwumu abaluma tabaluma naye ogenda okwekanga nga feesi ekuweddeko ng'omubiri gukuweddeko wenna ng'ojjudde oluwumu kubanga lubadde lukuluma terukuluma kakati kyekiseera olubuto lwa Museveni olw'obukyayi eri bannayuganda lwongere okutumbiira era bannayuganda bino ebintu mugenda biraba nnyo weewaawo bibakanze naye ate tebyewuunyisa kubanga mugenda biraba nnyo bigenda kweyongera paka nga ffenna bannayuganda twegasse wamu ne tunyiigira omulabe kubanga Museveni yennyini atuma bapalapaseebe mugende mubagambe nti Bobi Wine akolagana nange era nga kyekivumo kyalaba ekiyinza okukkakkanya omuntu ne bwotta omuntu ne bwokwata omukazi oba ne bwokwata omwana omuto ne bwokola ekintu kyonna kye twalirowoozezza nti tekijja mu mpisa za kaabuntu ekyo kitono nnyo era Museveni tasobola kikuvuma wabula asobola okukuvuma ekivumo kimu nti oyo yeekolera itongwa akolagana naffe kakati ba Frank Gasumba babasajja mivule n'abalala abalowooza nti boogera naye nga babooga buboozi omusajja oyo buli lwabatuma ng'ogamba nti bano ba opposition bakikwangala bajja kusuula opposition ntuufu bano bakolera Museveni obuuzanga Museveni bali we babeeranga bakozi bo lwaki wamenye ku kitebe kyabwe tewabadde na kopi ya bisumuluzo mbuulira Landlord atalina kopi ya bisumuluzo bya njuye oba mbuulira omukuuma obukuuma gwe bataddewo nti nkuumiraako ku nnyumba eyo gy'asobola okubeera ne kopi z'ebisumuluzo byonna naye nga nannyini nnyumba takirinaako kopi kyabadde kyetaagisa Museveni okumenya okujja okukyala ku kitebe kye bwe kibanga ekitebe kya National Unity Platform kya Mumpembe Yoweri Kaguta Museveni oba nuupu ya Museveni wa projekiti ya Museveni then lwaki Museveni amenya okuyingira projekiti ye era nammwe enkya ne mujja ne mwogera omanyi Gashumba oyo atera nnyo okwadoka wulira kati ng'okakasa ki ebyekisiru ng'ebyo ng'oyogera otya ebyekisiru ng'ebyo omusajja bw'akutumanga nti genda ogambe aba National Unity Platform nti bakolagana nange mujjukiza akaseera nga kano nti abakolagana naawe lwaki tewagenze ne weggulira bweggulizi kubanga kiri ekitebe kikyo National Unity Platform bw'ebeera projekiti ya Museveni projekiti ya Museveni n'agizimbira ekitebe ye nga tanneezimbira kitebe ate bw'abaako by'ayagala okujja ku projekiti ye ate n'agenda n'amenya bumenya gwoba toyina magezi gwoba toyina magezi kusensinga na kulowooza kale mba nkimanyi nti okimanyi nti olimba naye abakuwuliriza banaakubalamu amagezi kyobulaba basajja mmwe abamu mwebaze Katonda olw'okubawa abaana abazina ebimansulo nga ba Frank Gasumba mwebaze Katonda okubawa abaana abasula mu mabaala kubanga abaana abataswala
oba naawe kennyini toyinza baswalira ate ogenda kukola ki eky'amaanyi owulire nti oswadde mu maaso g'omwana wo okusinga ky'omukolera bulijjo eky'okumuteerawo abasajja abagagga n'omusiiga kalifomu ku mabeere ne bayongako ne mumubba bo byakolera Museveni. Eno opposition eri fake yajja kusaanyawo Dr. Besigye ne credibility ye ate opposition eri fake ya Museveni ate Museveni najja ku kitebe kye n'amenya bumenya. Landlord nga talina kopi ya bisumuluzo ku nzigi era landlord nga zo kubanja alipoota ye ku kitebe kye nga alina kukimenya bumenya. Landlord nze sirabanga ko landlord azze kwaza nnyumba ye azze kwaza toyo bazikola bulungi oba amasannyalaze gakola bulungi naye nga alina kumenya kikomera okuyingira mu nnyumba ngera talina kopi ya kisumuluzo eky'oluggi we yagula then abeera landlord. Era nupu wekibanga kibiina kya Museveni kakati yanyize ki w'abakozi be we batambudde obubi okulaba nga talina kubayita batuule ku mmeeza ng'alina kujja kumenya kitebe kyabwe yanyize ki bamukoze ki era Museveni anaabeera wangeri ki asiba abakozi be bwe kiba nga tuli pattabirye abakozi be asiba baaki n'abalala abeera tabaki bamugasiza magombe oba bamugasiza mu kkomera basajja mu abakulu mubeere munensa essente zirekenga kuba balamu obwenkaniddeawo n'otafumiitirizaamu nti byengenda okwogera ensi egenda kubi receiving entya kubamba nkimanyi nti naawe okimanyi oli mu kulimba oli mu propaganda naye ate project eya Museveni nga naawe okolera Museveni America nsi yawa esindika mbega wayo erasha mukakopiira akalwedi ng'ate yeyina okukubayo essimu nti oyo mbega waffe nga mission tennaggwa senga National Unity Platform ebadde project ya Museveni ate nga Museveni yatuma abantu okujjukiza ensi nti eyo project yange then abeera yatondawo yaki era mu kugitondawo lwaki teyagitondawo ng'eri open ng'ettabi lye kyekiba kyagimuteekesa mu kyama okulaga ensi nti eno opposition ya Uganda ate nga ye yennyini yalina okulaga ensi nti bano bakolera nze bwe tuba nga twajja kukkakkanya Dr. Kizza Besigye ng'olunaku olwaleero Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera oba ali mu bbanka then Farajjo omukkakkanya akasiimo ke batusasudde kakumenya kitebe kakusiba abantu baffe kakuwamba baana baffe kakusaanyawo bantu baffe kakwata bakadde kakwata bakakiiko ka byakulonda kakutuvunaana emisango emijweteke nti twambala ebyambalo ebyefaanaanyiriza ebyamagye ate nga tuli bakozi bammwe. Museveni amateeko bwe gaba nga galina ebyambalo nga National Unity Platform tabiryo kitegeeza bonna abambala uniform eza red babeera bakozi bo ate okankana otya DFCU yennateete nga gwe main branch. Nze sirabangako main branch ate ekankana branch ate nga branch ebeera wansi wa main branch era ng'obuweereza bwayo butambulira ku biragiro okuva waggulu ku main branch. Kakati mbuuza etandika etya okulwana branch main branch etandika etya ku mbeera erwana branch. National Unity Platform bwebeera project ya Museveni era nga ffenna tuli bakozi ba Museveni. Kakati mbuulira ovulo Museveni akankana yakinga ate nayo project ye kyogamba ye Museveni tayagala ku identifying bakozi be kubanga kati buli muwagizi wa National Unity Platform olunaku olwaleero kibeera kitegeeza nti mukozi wa Museveni. Museveni nga bw'oyagala okwa-identifyinga amajeego gwe kyogamba toyagala kwa-identifyinga nti oyo mukozi wange ffenna tubeera olubaki bakozi bo naye abakozi bo osiibo bayingiza kabbuli abakozi bo osiibo bayingiza makomera abakozi bo osiibo balemaza. Maama mulimu kiguno gwe twakwata mu mirimu gyonna n'abalidde ssente mu gavumenti fene tulondayo gwakukomera gwakumenyerwanga wetusulwa gwakusibirwanga wetusulwa gwakusindikibwanga mu ntaana gwakusindikibwanga mu buwaŋŋanguse
kisoboka era mmwe abagamba nti National Unity Platform ekolera Museveni ng'ate nammwe mwennyini mukolera Museveni ffe twalya gwakyo oba twazza gwakyo kubanga ffe tulina okukoleranga mu bugubi era abakozi bannammwe mulonkoma baaki then ekigendera kya project eno kyali kyaki kubanga singa yali yammwe ng'era mwagala ensi egimanye mwali badde mugireetanga ettabi lyammwe bwe kibanga tuli bakozi bammwe ab'omunda nga Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera n'alirowoozezza nti akaseera kano we tulina okusuulya Dr. Kizza Besigye oba okukkakkanya Dr. Kizza Besigye naye mu kaseera mwe tulina okukakkanyiza Dr. Kizza Besigye ate mwoli mu kutusaanyizaawo Dr. Kizza Besigye olwo avuddewo Dr. Kizza Besigye olwo abeera avuddewo Gashumba yabadde ne Museveni ekiro ate ngamba nkolagana ne Museveni then Museveni yanyiiza eki ate okugamba abantu nti oyo mukozi wange ng'ate omukozi oyo tannamugoba era ng'akyamwetaaga ate nga yamuleeta amukwese mu ngeri yava muno dda muno akukunulayo waaki era ekitebe kya National Unity Platform ekikye lwaki teyakiyingidde buyingizi lwaki yamenye kimenye mpapula ki ze yabadde anoonya ku ofiisi ye nga ye Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ze yabadde alina okubbawo obubbi nze sirabangako muntu abba mu nnyumba ye era sirabangako muntu akola bukumpanya mu nnyumba ye ekiri mu nnyumba batoolawo kitoole oba banona kinone naffe twebuuza lwaki ye musajja mukulu Yoweri Kaguta Museveni bw'abaako ne kyeyeekengedde ku kitebe kye tanona kinone wabula ekitebe amenya kimenyi n'abaako byabbamu n'akuwuliita n'agenda era tugambe nti buno obunkenke obuli ku kitebe kya National Unity Platform zino emmotoka ezisiibanga ku kitebe kya National Unity Platform ziba zizze kukuuma kitebe kya Museveni era ezizze okukuuma ziba zimenyera ki era mission ya Museveni yo yawedde kubanga oli ateekamu n'agamba nti oyo 2026 Dr. Kizza Besigye abadde ajja naye Museveni n'agira aba Museveni saaba opposition wabula aba Museveni 2026 bw'amala okuggwa n'amugjawo kubanga agenda kuba muzannyidde bulungi omuzannyo gwe owaaye Museveni yakemettereddwa ky'emmeeme obutalinda 2026 kutuuka era ffe twakemeretterwa tutya emmeeme okulaba nga yeyengeri gye tusobola okulya mu gavumenti ffe tetwegomba kulyamu nga Bagashumba nga tebakuba balina ne security ffe tebegomba kulyamu nga bampuuga nga tebakuba era baweebwa ne security ffe tetwegomba kulyamu nga babasajja mivule oba tetwegomba kulyamu nga baminisita ba Museveni mbuulira twayavuwala ddi era twakopiwala ddi okutuuka ku mbeera ng'obulamu bwaffe gwe musingo okusobola okukolera gavumenti tewaliyo ngeri yonna nnyangu yakukolera gavumenti nga tebatukubye emiggo nga tebatukubye tear gas nga tebatusseemu bannaffe nga mmwe mugikoleramu n'omutunuulira ng'alina abaana ng'alina mukyala oba ng'alinayo omuntu gwakwasaganya ng'era abamulaba balowooza wansonga nnyo era wansanga yabadde mu State House n'akugaffe Abanyarwanda twabadde mu State House nga twogera ne Museveni era ebintu bino twabikkaanyizaako bwe tuti mu segimenti ey'okubiri oyo akolera gavumenti kati kibanga bano era abakiga aro oli otya ontegedde ndi mbega kakati akolera gavumenti ate yayasanguza mbega wa gavumenti era mbuulira Museveni nga bwe yakuleka ddi okwasanguza projekiti ye teyalina nsonga lwaki aba yagireeta mu kyama bameka abakwekudde amapeesa ge n'abattirawo naye gwe yabadde naye eggulo ate n'ojja emisana n'okwekula amapeesa ge n'olaga nti Bobi Wine akolera Museveni nuupu kibiina kya Museveni ne weebuuza bwe kiba nga kibiina kya Museveni era nga kyajjanga kyakyama oyanjubululuza kyaki kubanga
tewaliyo gwe balonkoma ku mission nti oyo mukozi waffe nga mission tennaggwa. Ekibuuzo kiri kimu, mwe mission yammwe ewedde? Basajja mmwe ekibuuzo kiri kimu, mwe kyemugezaako okugamba ensi nti mu kaseera kano mission yammwe ewedde. Bambega bammwe mutuuse okubalabisa nga bakyali mu nsi gye mwabasindika okubabegera. N'omutunuulira gundi akolera ono, gundi akolera ono, ne weefuula ekivumo omusajja omukulu alina n'abaana. Nolabanga okugamba omuntu nti mubbi, mutemu, mukwasi w'abakazi, mukwasi w'abaana tekimala nga ye Museveni akiwulira nti kyekivumo ekisinga mu Uganda. Wegenda obagambe nti oyo akolagana nange. Kakati gwe Museveni bw'oba owulira nga kivumo nga ne bw'omugamba abantu nti oyo akolagana ne Museveni basobola okumukyawa, then ate gw'obeera okyakola ki ne Museveni? Era ojja otenkya n'otugamba nti nabadde ne Museveni. Era lwaki Museveni obeera okyamuyita Ssaabalwanyi? Oyo already gw'omaze okufuula ekivumo nti teyeetaaga kukolagana muntu yenna. Kakati gwe akolagana naye azze okutujjukiza abalala abakolagana naye tukuyite ki? Kubanga ekiba kikwogeza nti Bobi akolagana ne Museveni, obeera oyagala tukyawe Bobi Wine kubanga akolagana n'ekitakolaganika. Kakati gwe ki ekikulowoozesa nti by'oli mu kwogera oba by'ogenda okwogera bigenda kubalibwa ng'ebyensa, bigenda kubalibwamu amagezi ng'ate bifulumye mu kamwa k'omusajja akolagana n'ekivumo era kyazze ng'atembeeta okukyayisa abalala. Abakozi bo n'obakwata NRM Mighty Party. Ekitebe kyo n'okirumba NRM Mighty Party ate n'omenya kimenyi. N'okwata abakazi abakulu abakadde ababadde beeviiridde gye beeviiridde okujja okusisinkana omukulembeze waabwe. Abaana ba National Unity Platform n'obajjako ebigere. Abaana ba National Unity Platform omu yali medical doctor notta ekirooto kye bwe wamusalako engalo. Kakati twebuuza gw'oli mu boosi wa ngeri ki oba gwe omulimu wakwata gwa ssabo nga ffe tuliwo nga Saddaaka oba ng'endigazo z'olina okusaanyawo z'olina okusalako buli lw'oyoya okuyiwa ku musaayi. Kubanga Bobi Wine bw'aba mukozi wo, Kyagulanyi waba mukozi wo, kitegeeza ye soketi ffenna tukyajinga. Era n'ebigambo bye twogera n'ebigambo bye tukulumya oba ne programs ze tukola kitegeeza zibeera part of ekintu kyo era zibeera zongerayo kintu kyo. Mbuulira ffe abakozi bo bajja Kananadduli otuttira ki? Ffe abakozi bo otuwaŋŋangusiriza ki? Era lwaki abo abatazannye muzannyo gwo ate obalekawo nga bayinaayina? Ffe boogamba nti tuzannye omuzannyo gwo n'otuuka n'okujja ku TV nga weekabye nti mwenna nja bakurashinga. Muntu kyona akurashinga abakozi be. Kyekiro MC Norman olikkirya mukuubwa, kyekimukubisa abakozi be, kyekimuwambisa abakozi be, kyekimumenyisa ekitebe kye. Franka Gashumba ne banno ensi eri basomako mu byafaayo ng'abasiru b'ekyasa abajja batembeeta ekivumo nti mugende mugambe nti akolagana nange, ng'era mukimanyi nti abantu bajja mumukyayo munamugamba nti Kyagulanyi akolagana ne Museveni ate nga gw'osoose kunyumya nabadde ne Museveni obudde obw'ekiro. Gwe bw'oba okakasa nti ebigambo by'oyogera ku Kyagulanyi bisobola omukyayisa abantu ate gwe yabadde ne Museveni bagenda kuwuliriza batya? Emitwe eminafu. Naye nga njagala okubategeezaako bannayuganda nze ogwange gwa butabamalaamu maanyi, gwa kubajjukiza nti bannange tulina situkira awamu. Kino kye mulaba ekigenda mu maaso olunaku olwaleero njagala mukirabe mukyewuunye ne tekibakanga kuba kibadde kisuubirwa. Njagala mukirabe mukyewuunye ne tekibakanga kubanga kibadde kisuubirwa. Oyo ye Museveni omutuufu gwe mumanyi. Olubuto lwo olw'obukyayi eri bannayuganda, appetite ye ey'okubba bannayuganda, akooyo gikweka ke kaseera alage feelings ze ez'obwetaavu obw'okusaanyawo Uganda n'okusaanyawo bannayuganda. Naye singa tetuuyanguyira endwadde eno egenda kwandaala.
omulwadde wa kansa basobola okumutemako ekitundu ky'omubiri kansa we yakalya nga kansa tannasaasaanira bitundu bya mubiri byonna. Mu kaseera kano Museveni anaatera okumalayo ebitundu by'omubiri gwonna gwe bayita Uganda. Era singa Museveni atusimattuka mu mwaka gwa 2026 tugenda mukunga lusu, tugenda kuba tetukyasobola kumukwata. Kyabuvunaanyizibwa nnyo bino ebigenda mu maaso mu ggwanga, bikunyiize bikwenyiikaze, naye bw'omala okukaaba omala osituke weebuuze tukoze tutya. Singa enjala ebeera ekuluma omala okwekuyenga, omala okwenyoola, naye ekibeera kikulu si kyakwenyoola na kwekuyenga na kwekubagiza, wabula ekibeera ekikulu tukoze tutya. Nammwe bannayuganda njagala mu kiseera kino mukyeteekemu, era nnyongera okubajjukiza ndowooza nze wiiki eno nejja yonna ngenda kumalako nga njibavumira nti mmwe kizibu kya Uganda. Bafrank Gashumba si kizibu kyammwe bano abatembeeta Museveni, bano ababatta si kizibu kyammwe, kubanga Mukama Katonda bwe yali abatonda yabatonda n'ebiyungo byammwe. Powers ezerwanirira yazibawa, nemmwe ekyokulwanyisa kye mwajja mu bitabo ebitukuvu ebya Mukama Katonda bakiyita kale maama balifa balaba kati byattaani tukanya kukolima abaana be tebafa. Towulira nti aziise ng'oggyeko bano ababa minisita bagenda azaalazaala nga bwe yayenda bwe yajoga mwamikazi we n'azaalamu mukyala we. Tafiirwa, talwaza. Towulira nti omwana we afudde, naye ate buli lunaku tweyongera kukolima. Kitegeeza strategy eno ey'okukolima eremeddwa okugyawo Museveni, kuba mwatandika okukolimira Museveni mu 1996. Yes, baali batono nnyo abaamanya obubi bwa Museveni emyaka 10 egyasooka. Empisa za Museveni entuufu zatandika okweyerula mwaka gwa 1996. Okuva mu mwaka ogwa 1996 bannayuganda tuli mu kukolimira Museveni, bannayuganda tuli kwevuma Museveni, naye ng'ate obusiraamu bwennyini butugamba kitunuulire ekikyamu olaba bakinaakyuka. Bwe kigaana okukyuka kyogereko, bwe kigaana okukyuka kikwateko. Mulowooza tetunnatuuka ku mutendera gukwata ku Museveni? Museveni akyali wa kukolimira bukolimizi, Museveni akyali wa kwogerako bwogezi. Bino ebigenda mu maaso bye mulowooza bye bisoose. Lwakuba nti ekyenjawulo ekiriwo ku mulembe guno buli ekibaawo tulabisa Museveni. Museveni yajjanga tabannayuganda ne bannaffe abaabanga ku opposition nga bakweka Museveni. Era y'ensonga lwaki ezo opposition ze mutendereza, era y'ensonga lwaki ezo opposition ze muyita ez'aba Godfather. Wallahi ya Mungu tezageetawo press conference ku baana b'abasibe, tezateekawo ku press conference ku banja basibe ba FDC, tezateekawo ku press conference kutulaga amagala eyakubatta omujjulunga amasasi. Kakati ku mulembe guno mupunya omukisa nti buli Museveni kyakola ne bwe kiba kyamunzikiza tugezaako nnyo kikubamu omumuli tukibamulise. Naye kino kyolaba gwe kyolowooza ekikkanga y'ebyo ebintu Museveni byabadde ng'akola ebbanga lyonna. Museveni gavumenti ye ebadde ng'efiidinga ku musaayi gwammwe bannayuganda. Kyali badde okukessa nga gavumenti ya Museveni yali efiidinga ku ntuuyo zaffe, nga bwe tukola ne tubinika emisolo emingi, nga bwe tukola ne tubba ssente nnyingi. Oba osanga twaligumye kuba nze nagamba Katonda nti antemako emikono oba ntemako ebiyungo byange, yoyo yekka abeera njavuwaza. Kakati singa gavumenti ya Museveni ebadde ng'efiidinga ku ntuuyo zaffe kyali badde ngokke. Naye kyannaku nnyo nti gavumenti ya Museveni efiidinga ku musaayi gw'abannayuganda ebbanga lyonna lyemaze. Waliwo n'omuwala omulala yali mu Bwakadaama yazena nga n'oyasama njasama lwakuba ggwe akyaweererera mu UPE, akyajjanjabirwa amalala mu malwaliro ga gavumenti, njasama lwakuba ggwe seeyasamira, njasama lwakuba ggwe. Omwana we akyasomera mu UPE, omwana we akyajjanjabirwa mu gavumenti. Byenjogerako bya advocating for you and the future of your children. Mukwano njasama lwakuba ggwe
Gavumenti y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni gyekomolwawo ogenda kwesanga n'abo abalowooza nti bagiwagira ng'eramiriddewo ate olaba n'abo bennyini abagireeta yabamiriramu gw'ate alowooza nti owagira mpagire. Era waliwo omusiraamu gwe nnalabye Sheikh Obedi Kamulegeya bannaddiini nga muwaana Museveni nga mutembeeta Museveni assa abasiraamu awambye abasiraamu alemazza abasiraamu abaana b'abasiraamu bamulekwa basiraamu abasinga bapuusa abalema abalala baabuzibwawo ne babulwako effiire bali mu miyumba eyo wansi ofundako nno n'aba National Unity Platform banyigirizibwa nene wesanga owa National Unity Platform wakiri akyayina omukisa ogusobola okujjako mu kkooti yasobola okujja nayogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga nga mmwe bakadde baffe abakulu b'eddiini be twali tutenga ekyokulabirako abaali tubedde abalyoyi b'emyoyo era ekisiikirize ky'Omukama Katonda ku nsi nga tubawulira mujja muwaana gavumenti. Waliwo neyayita emmotoka ya Museveni ejjana mujja mususuta gavumenti naye nga bino ebikolobera ebigenda mu maaso mu ggwanga binaggwawo bitya nga tetukyalina wakwekweka. Kubanga ne mu ntalo zonna ezibeera mu mawanga ekkanisa oba amasinzizo byebifo ebyokwekwekamu tukyalina ew'okwekweka nga bannaddiini bali ku Museveni bamusaba mu mmotoka. 2026 muzeeyi 2026 agenda kutuuka emmotoka yange kati 2026 munnaddiini obeera onoonyaayo ki? Era ogendayo ŋŋaani nga leefali obanga ayina akajozi munda ku ludda kw'obeera osambira. Munnaddiini wankolera statement eyo then okyanoonya abatta omuti bwaki bishopu. Bw'abanga Obedi Kamulegeya ayogera atyo then okyanoonya eyatta Muzaata. Era lwaki Muzaata bw'amala okufa Kamulegeya n'asala n'ava ekibuli n'addayo e Kampala mukadde? Lwaki abakulembeze b'e Kampala mukadde gattako abakulembeze ab'e Nakasero bayita abatabuliiki baafa nnyo okusinga ab'e Kampala mukadde ab'ekibuli n'abatabuliiki ab'e Nakasero? Lwaki be baafanga? Lwaki e Kampala mukadde tewaliyo baafangayo kyokka ate oluvannyuma lw'abandi okufa ekibuli ne Nakasero mu batabuliiki ne tulaba Ndirangwa ng'azzeeyo Kampala mukadde? Ne tulaba yeeyitanga sheeyi w'abamasheeyi Sheikh Obedi Kamulegeya ng'azzeeyo e Kampala mukadde? Ani yattanga abasiraamu? Kubanna bagamba omuntu anaakuwa obutwa tatuma neighbawo, atumira ddala gw'osula naye mu nnyumba. Sikulimbe nti Mikayiri ye yawa Muzaata obutwa, sikulimbe nti Petero ye yawa Muzaata obutwa. Wabula abawa Muzaata obutwa be ba Abdul Wahabu, be ba Abdul Kalimu, be ba Yunusu, be ba Obedi, ba Sulaiman. Kakati tulaba ng'oluvannyuma lwa Kibuli okukalanga n'amaloboozi gaye ag'ensonga gonna gaakirya, ga Muzaata, ga Kaliisa, Nakasero babahiga, ewa Bakadiru Muwaya okuva lwe baweddewo. Tulaba Kibuli waliwo abamwabuka ate abaali ab'ensonga ekibuli nga basalawo na nnyo nga ne bwakuwa ekyokulya toyinza kusooka kubuuza nti ani akifumbye, oba ne bwakuwa akatunda toyinza kusooka kubuuza nti ani akatabudde. Abaayi baani ababadde nga batta abasiraamu? Era bano abantu kyekika ky'abantu kye mubaliddeko okugoba gavumenti, kyekika ky'abantu kye mubaliddeko okugobawo nakyemalira. Bannayuganda luno lwoya lwa Munyinda abakyala baayinanga ebibiina byabwe baabiyitanga Twekembe. Olaba abakyala basobola okwegatta, abasawo Abaganda ne baba mu Jubiri amasabo 1000 nga bali wamu. Naye ate ffe Bannayuganda abanyigirizibwa nga n'abatembeeyi abatunda empale ez'okugulu 1000 basobola okubeera n'ebibiina ebibagatta nti Abatembeeyi Association, Taxi Association, Boda Boda Association. Era ng'owa boda bw'afuna obuzibu omu, boda boda zonna mu ggwanga zibeera zifunye obuzibu. Kakati lwaki ffe Bannayuganda ku mulundi guno tetufuna solidarity, tetufuna obumu,
tetufuna obuvumu ne twenganga ekizibu kino kubanga si kyakuvaawo kati singa ffenna kinakoma kutwesittaza. Omutambuzi omugezi siyo yasanga embwa ku luguudo n'akwata ku nnyindo nga yafiiriddeko, naye omutambuzi omugezi yo yasanga embwa yafiiridde ku luguudo n'akwata enkumbi n'agisimira ekinnya n'agiziika. Ebbanga lino lyonna bannayuganda gavumenti ya Museveni mubadde nga mugikwatira ku nnyindo. Ewunya kaakati egenda bawunyirira paka ddi. Mmwe temukooya okuliiranga ku bwerinde, temukooya okuliiranga ku bunkenke, era kino ekivundu mulowooza ani agenda okukibajjirawo? So nga ate Nazzikuno nga tukyayina enkola y'amayumba 10 oba RC, twalimanga enguudo, tetwalindanga zi gavumenti tukolera nguudo, wabula twalimanga enguudo ng'ab'ekyalo. Kakati ne luno olubimbi oba ne guno omulimu tulina gukolera wamu nga bannayuganda okusobola okuguggusa. Otherwise we tunaabeeranga mu kwekwata ku nnyindo nga bwe tuwulidde ekiwunya ani agenda okukijjirawo? Oyo gwe tubadde tuteesetesa agenda okukitujjirawo. Kino ekivundu ani agenda okukitujjirawo luno olwoya lw'omu nnyindo? Nabwe ekityo mwenna bannayuganda yonna gye muli kino ekizibu kirekeraawo okubeesittaza, kubanga ate gwe kikyesittaza nange gwe nkyesittala, wabula kino ekitwesittaliza ebbanga tuyina kukijjawo kaakati bujja kirekeraawo okutwesittaza, kirekeraawo okutuwunyirira. Nalabye Nalweyiso ng'akola ye kennyini statement egamba nti awezezza emyaka 7 bafulupiga bamukubira amasimu bw'atagakwata ne banyiga ate nga ye kati akozesa nnyo messages kubanga obulamu bwe n'emyaka gye tebukyasobola kukwata simu. Nalweyiso obulamu bwo n'emyaka gyo bwe giba nga tegikyasobola kukwata simu just emyaka 7 mbuulira emyaka 85 bwe gisobola okwetikka ebizibu by'eggwanga byonna. Gwakuba eŋŋoma ate era gwe weezinira. Gwe ku myaka 7 tokyayinza na kukola mulimu mutono just gwa receiving a phone call. Oŋŋambe nti Museveni omw'emyaka 85 asobola okuba nga yalina okureceiving amasimu gonna buli lunaku okuva mu ebitongole by'ebyokwerinda, okuva mu RDC ku buli district zizina zitemyemu ebitagambika, okuva mu bambasada mawanga ag'enjawulo enkolagana yaffe ekyali etya, okuva ku nsalo mu bitongole by'ebyokwerinda eggwanga tebalina ddiwamba kyokka nga toyina okufissaawo obudde obukulaakulanya Uganda. Gwe mwamukyala Nalweyiso ku myaka 71 bw'oba tokyasobola kukwata simu, nasiimye nnyo statement ye era ogwo si musango, era n'abo bonna abakubira amasimu n'otabakwata mbategeeza nti egyo emyaka 71 omuntu talina kubeera ku masimu, omuntu talina kubeera mu office, era omuntu talina kubeerako na buvunaanyizibwa bwonna bwaddukanya kubanga abeera mu myaka egyetaaga okuwummula. Gwe ku 71 bw'oba oyagala kuwummula nga n'amasimu gakulema okukwata, mbuulira ku 85 oli akyakola ki mu office? Oba obuvunaanyizibwa bwo bungi nnyo okusinga obwa mukama wo Museveni eyakulonda. Era gwe ng'omuntu ku myaka 71 nga tokyayina maanyi gakwata simu, office gy'otuddemu yonna gy'otuddemu okyagikolamu ki? Waliwo anaŋŋambye tukulinza okomewo tukukwatire wamu kati kyekinsikiriza okudda, kyekinsikiriza okudda tukulinza jangu wano nabayise wano ku ground mbafotole babaddizeyo mu ssanduuko, mujje wano nabalinze ku ground mbafotole babaddizeyo mu ssanduuko. Omukazi n'agamba nti takyasobola kukwata simu ate nga mutuufu. Nina emyaka 7 ngenda kuweza emyaka 71 bannange sikyasobola kubeera ku simu za luleekereeke, era nze nkozesa nnyo SMS kubanga amatu gange tegakyawulira simu n'endwadde zange tezikyansobozesa kubeera ku simu. Then Museveni lwaki ayagala tumuttira obwereere? Eno pressure anaagisobola, eno pressure anaagisobola, era eggwanga anaalisobola. Eggwanga litambulira ku information, ata receiving information olw'emyaka egimutima ye
mbuulira ate anaasobola ate okukuuma bannayuganda n'ebyabwe anaasobola ate okumanya oba ensalo zaffe ziri safe kyokka byonna ng'amaze okubikola ng'ate alina okukwata eggwanga ddamba okulipulaningira n'okuligerekera ow'ekinaana ng'ow'ensanvu akulaga takyasobola kwogerera ku ssimu nkiddamu omuntu bw'okaddiwa obwongo buddayo buto bw'obeera okyali mwana muto buli mwaka gwe weeyongerako weeyongera obwongo naye waliwo obwongo bwe butuuka ne bwesiba nga bukuba buddali vansi myaka 7 n'obeera ng'ogenya 7 ne weeyongera okugenya ogenda otutuuka myaka 8 nga weeyongeredde ddala okugenya kakati Museveni gwe mugamba nti tova ku main Museveni gwe mugamba nti paka lasiti oba paka waali kwoyera afuge takyasobola na kwekwatira kambe kusala chai kya ttooke oba kusala nnanansi takyasobola yadde osiba omusulo takyasobola yadde okusiba obukyafu naye oyagala emyaka gye egyo gyonna yaba ategeerera eggwanga ddamba omuli generation nga population esinga y'abaana bavubuka kakati gwe ow'emyaka 8+ onaategeera otya ebizibu by'abavubuka era onaategeera otya ebikulaakulanya ensi ng'otambulira ku bavubuka ng'ow'emyaka 87 munnange takyasobola yadde okukwata essimu atakyasobola yadde okukwata essimu ng'eggwanga lifugibwa information atudde mu ofiisi emu ku z'eggwanga era ezikulembera eri okwerinda era ng'akugamba nti yo ow'emyaka 71 akooye naye ng'ali mu kupika ow'emyaka 85 nti muzeeyi tova ku maini abaganda mwesiriwalira barakallahu fiikum abaganda mwesiriwalira barakallahu fiikum olowooza otya ng'omwana omuto ze bankubira essimu bannange sigaana nayejjukira nina emyaka 7 omwezi ogujja ngenda kweza emyaka 71 nze gwe mulaba wano munnammwe sikyasobola kukwata ssimu emyaka gyange tokyasobola kukwata ssimu ng'oli mu kupika wa myaka 85 aleme kuva ku maini nga nawe ow'emyaka 71 otandise okweremererwa oba ye yawumbibwa mu bbumba lya njawulo nga mu lubuto lwa nnyina teyamalamu myezi 9 nga mmwe gye mwamalamu mwe kibaleetera okukaddiwa amangu nga ye talina kukaddiwa mangu era lwaki bwe yaweza emyaka 7 mwasitula amagye ne mugatwala ku palamenti nti owaffe akyali sitede akyali ku main ng'ate gwe ow'emyaka 7 olaga amagezi gakutimaye n'agakwata essimu tokyagalina mwesiriwalira ate luno Muhanji Alex Muhanji totuteeka mu bintu byo basajja mmwe tubayinako obusungu bungi nnyo bannayuganda babadde nga bawambibwanga wano bannayuganda babadde nga battibwa wano nga muyina amaanyi muyina emikutu muyina amaloboozi muyina platform naye nga temuyinza kutuyisizaawo bebekulu omusota lwe gwamaze okubojja wazogga kati ntegedde lwaki abantu bakyawa bebekulu ate gwe wabadde oleese gwe bakyawa yabakolera ssente totuteeka mu ntalo zammwe omanyi mmwe mutujjukira muyina bye mwagala okuyisaawo mbwe naateekawo abantu ntegedde lwaki bakyawa bebekulu yeekolera agenda kujja agambe Muhanji saakugamba Muhanji ogusajja ogwo Muhanji temututeeka mu bintu byammwe ffere tuliiwo okukozesebwanga mu ntalo zammwe ez'ebyenfuna gwe bamye ssente lwawaana Bobi Wine n'avuma sayidi emu mmye ssente bwe bawa ssente ebikyamu byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga ne mubisirikira abaana b'abantu Muhanji bawambibwa abaana b'abantu battibwa ne batubinika emisolo ne batubinika buli kimu musirika busirisi essaawa eno lwokiraba nti bebekulu ntegedde ensonga lwaki abantu bulijjo tebamwagala golowooza mu nsonga ezitamutwagaza mulimu ensonga zammwe ensonga za ggwanga kakati naye bw'oba oyagala tuyimirirenga mu ntalo zo bw'oba oyagala tubeerenga ku sayidi yo bw'oba oyagala tukulwanirirenga tuwolenga ebbanja so si ffe kufiirwa n'otajjanga kuziika wabula ggwe bw'ofiirwa n'oyagala okkuba enduulu ey'oluleekereke nti balirwana mujje mu ntaase omwana wange afudde totuteeka mu bintu by'ojjawo obunnyo bwo
totuteeka mu mboozi zammwe za kisiro, tetuli mu ntalo zammwe za kiyimbi. Era nasaba dda bannayuganda, nasaba abantu mulekere okubeerawo engaged mu ntalo z'abayimbi. Abayimbi ne bajjanga ne bebeesoosaako. Gundi yammwe mission nnene ya kununula ggwanga ddamba temuyinza kwonoonera budde kuba masiikini bano abaleebeeta obuleebeesi. Bebe Cool amaze ebbanga nga bw'avuma bassa abaana we batta abantu ku 18 November. Bebe Cool yavaayo n'ateeka ku Twitter ne ku Facebook, mujja kumanya NRM government kyeki. Bebe Cool ebbanga lyonna abadde ng'aleeta negativity mu kunyigirizibwa. Yatubuuzaako n'okutubuuza who is Kibalama. Byonna ebikyamu byabadde ng'akola ng'olaba takyagwa nga olaba tagwanidde kubeera nga ng'olaba tagwanidde kubeera nga tokyamuwa platform. Era ng'olaba akyali waffe okuyimirira ku comedy store azanye ne statement z'envundu okukakasa abantu nga bassa abaana b'abantu abasoba mu 2 ne bakuba Zaake mbu yeerumye okutu mu bukunze Zaake yakyusa omumwa ne yeeruma ono okutu. Ne bakuba His Excellency Bobi Wine nti yeekoza. Ne bawamba nga abaana b'abantu nti bakyakiraba nnyo bahuuliganiza abo. Nebintu ne birinnya eby'omusolo naddala natewanirako anti obo busiru bwe bubatawanya nga tolabanga bubiibwe lwe yaganya okulinnya stage yo lwolaba obubiibwe era lwojjukira nti otegedde ensonga lwaki abantu baali bakyawa Bebe Cool. Bw'oba waakategeera ensonga lwaki abantu baali bakyawa Bebe Cool, then amannyo gaakubangalalira bwereere. Bw'oba waakagitegeera then amannyo gaakubangalalira bwereere. Temututeeka mu ntalo zammwe. Kitebe kya Nuupu kizindiddwa, totunatuwa ku ddoboozi lyo. Ebikyamu byonna ebibadde bigenda maaso mu ggwanga ng'otumma eddoboozi era tubadde tumanyi nti ebbanga lino lyonna gwe toyina ddoboozi. Ne bawamba abaana b'abantu nga toyinza kukozesa platform yeeyo kubyogerako nga n'ababireetawo obagobaganyaawo. Nga Bebe Cool abajja ne bawaanirako Museveni nga bakoze ne statement ezivvoola abantu b'osembeza. Omusota lwe gwakubozze lwe wategedde nti gubojja bulijjo ttimba emira obubizi bw'abantu. W'osigala eri weeyagala. Tebinkwatako. Omuliro ne gukwata ennyumba ya neighbor Kasubi. N'otugamba tebinkwatako gumaze okutuuka ate otuwogganira nti bannange mujje mu. Totuteeka mu bintu byo. Totuteeka mu bintu byo. Totuteeka mu ntalo zo. Ensonga zo ne Bebe Cool tezitukwatako, si nsonga zaffe. Gwe bw'oba waakalaba nti Bebe Cool mubi, then ate gwe oli muzibe. Tokoma ku kyakubeera muzibe wabula oli musiru. Tokoma ku kyakubeera musiru wabula oli mu buyabuya. Guno muliro gwa Luyiira gujja kwandaala ne mu kibanja kyo gujja tuuka singa onaagaana okukkiriza okuleeta ekidomola kye ky'amazzi ofukirire nga gukutte ewa neighbor neewuwo gujja kutuuka. Otherwise ebbanga lyonna Bebe Cool lyavumya ab'enkyukakyuka, jakkakkanyiza ab'enkyukakyuka, gyavumya abantu, jakkakkanyiza abantu. Gwe bw'oba waakakiraba nti tasaanidde kulinnya ku platform yo olw'okubanga mwamaze okusowagana, totuyita mu ntalo zammwe Gasiya. Muzaffalu totuteeka mu bintu byo Muzaffalu. Ze wammanze leero mpitiddeko wano katono twegweko akawungeezi nkomawo.